Agaliwo munange galaga nti Tamale Mirundi Junior atolowooza amannyo yagasigaza. Mu mawulire ge tuli mu kufuna galaga nti Tamale Mirundi Junior munange yakoseddwa mu kamwa era nga amannyo ge agamu gaavuddemu okusinziira ku maama we. Jjukira nti waliwo ne yali yamusuubiza oba ng'amuteereddeko n'ababa bamukuba amannyo gabeere nti gavaamu ndowooza kati yasinga obusanyufu. Naye tetugamba nti no yali emabega wa accident eno ako kaabadde benje. Naye mama wa Junior katubeere nga tumukuwa bambi nga nnyonnyola embeera mutabani we gy'alimu. Yes, my brother Mirundi. This is mommy. Okay. Yes, Sebo. Yes. Yasizate Junior. Junior Sebo ajja kuba bulungi omukama ajja kumusaasira. Yafunyeeko ku njawulo awo obudde nga bukya. Okay. Yes, Sebo. Buzibu kikati obuliwo obw'amaanyi omutawaanya. Obuzibu obw'amaanyi kati bwe tulina tulinze dokita amannyo gano agaamenyese abiri. Ge twagala tujje tulabe bagazimba oba bamuteekamu mapya batubuulire ki kye bagenda okukola. Then na wano ku kisoda wano ku kibegabega wano baatugambye waliwo akagumba akaamenyeseeko ku ggumba ly'oku kibegabega wano. Kati ow'amagumba agenda kujja naye tulabe ki kyatukolera. Tubadde tukyalina basawo ba kiro. Bo bannyuse batugambye bannaffe abaddako be batwongera treatment gye tutannaba kumanya bwegenda kutambula Ssebo. Ebisigadde bye biwundu bino ebya bulijjo ebiri ku skin ebyo bijja kugenda. Okwogera kwayogera? Kitono ayogera kitono naye era baatuganya okumuwa essimu olw'okuba amannyo gano akamwa kano kabi. Olaba olulimi lusituka kitono olw'amannyo gano agaakutuse kati mukama omwo mwe twagala bakebere tulabire ddala kiki. Naye ng'ategeera bulungi era buli kimu akimanyi. Okutegeera kwakomyewo ategeera bulungi Ssebo. Abamutomeddeko bo mwabalabyeko? Abaamutomedde tetuyinza kukitegeera kuba kati ye yennyini nannyini kyo yakimanyi ate era yayinza okkitunnyonnyola kuba ye yabaddewo naffe twamusanze bamutuusizza Nsambya hospital. Kati tetumanyi nnyo ki kyabaddewo tetubitegeera. Bwe tweyongerayo Calvin Kayanja munange avuddeyo era n'abaako byayogera ku nsonga za Tamale Mirundi Junior. Calvin Kayanja asoose kusabula abo abeekubye ebifaananyi n'abalwadde ate n'addamu n'asabula n'omulwadde. Tamale Mirundi Junior bulijjo asabula banne naye kati naye ate bali mu kumusabula naye ffe tumwagaliza kusuuka bulungi. Katukwe Calvin Kayanja. Muba mugenze kusaasira balwadde oba muba mugenze mu photoshoot. Kyekikutereezesa omuntu ali mu bulumi wali ntitereera batukubeyo ekifaananyi. Mujja kutulowoozesa nti ono katemba kubanga maama n'omulwadde ateesaasira asobola okukyuka mu ango zonna basobole okumukuba ebifaananyi naye atwewuunyisa. Ye abaaye ki ekibaddusanga emisinde mu nsonga z'abantu nga temuli basawo? Babayita bampulira kakubye ne munoonya kontenti gwe muteeka ku mitimbagano. Teriiyo muntu ali mu bulumi ayinza kutereeza mulwadde kwekubya kifaananyi. Bantu mmwe bino ebintu eby'ekigwagwa birina okukoma. Bw'oba tofiiringa kintu ati haati leka kukudaalira bantu. Eryo ejjoogo lyammwe. Ogenze kusaasira muntu oba ononye kontenti. Abafamire yo bonna abalwala nga tetubalaba bw'obassa ku mitimbagano. Ate mubulayo eki kwekubya bifaananyi na mulambo era nakyo tujja kukirabako nga guli wali gusinisa ebinnyo omuntu akwata akavidiyo nti bannange ntuuseeyo ku mulambo gwa Godfather yafudde bulungi. awe tulaga mujja kutukubizaga ku serefi z'emirambo. This stupidity must stop. Bw'oba ddala tofiiringa muntu mu mutima busaasi zitogendayo. Bw'atali musawo ne bw'oba totuuseeyo era awona. N'ebintu by'okwekubya ebifaananyi n'okutega abalwadde muteeke ku social media mutulowoozese nti you are good at heart. Awo nawo tulina okuvaawo obwo obugwagwa bulina okuggwaawo.
Ensonga z'okuba nti no Fred Lumbuya yavuddeyo n'alyoka agamba mbu munnange Kyabazinga yadduka mu ggwanga lyattu Uganda mbwera maama wa Busoga twogera ku Mutesi munnange yakwatibwa ne Katikkiro w'e Busoga kaakati ono avuddeyo n'abaako by'ayogera. Ono avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira ba foot soldier abatandise okuba nti no balumba Busoga Kingdom nga bwe baakola mbu ku Buganda Kingdom nabyo katubikuwe. Eno video nikuledde ba sister baffe ne ba brother baffe Abasoga naddala bali ku social media. Basoga bannange bano abaana abeeyita ab'enkyukakyuka batandise ku Bwakabaka bwammwe. Temukkiriza intimidation bwe buno obudde okuvaayo mulwanirire Obwakabaka bwammwe. Bye bali mu kukola buno obudde Abasoga baabikola ku Bwakabaka bwa Buganda. Baabikola ku Bwakabaka bwa Buganda. Twasooka batunuulira butunuulizi nga tumanyi byapa bali mu kusaaga mu busaazi. Kumbe baali bamaliridde nga baagala kumalawo Bwakabaka bwa Buganda. Mwenna Abasoga oba oli wa NUP oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa kibiina ki temukkiriza bano beeyita bakigizi munyo baswaga abannuupu kuzanyira ku Bwakabaka bwammwe. Babutandikidde ddala nno ebya siriyasi naye ng'abutandise Muganda peke yake ye yatandika n'Obwakabaka Buganda okukuba ono gwe bayita earless era ng'alina bafuut soja abatemaatema ki zirayivuze ne bazipositinga. Abasoga keeka n'akadde bagamba nnyini mufu yakwata ewawunya musitukiremu naffe tubayambeko naye Muteesi babbiri bano abaana balina mission kumala Obwakabaka bonna mu Uganda. Baasooka Bwakabaka bwa Buganda bwabalemerera twayimuka tubagamba tekigenda kusoboka kati batandise Obwakabaka bwa Busoga era ng'atandise Obwakabaka bwa Busoga eyatandika Obwakabaka bwa Buganda. So Baganda bange Abasoga temukkiriza propaganda ono kwefuga internet bwe buno obudde musooke muleke byonna bye mulina okukola. Mukube n'abakulembeze Abasoga be mulabona bonna nga bali ku sayidi ye netandise okuvuma Obwakabaka bwammwe mubatwaliremu. Obwakabaka tebabulonda buzaalibwa. Kings are born. Temukkiriza muntu n'omu yeekwese mu nkyukakyuka kumanyira Bwakabaka bwammwe. Abasoga yeno time muyimuke mugambe enough is enough. Bye bali mu bakola bayagala okubikola Obuganda era mulabye Obuganda emyaka gibadde 3 nga abaana b'enkyukakyuka bakuba Obwakabaka bwa Buganda ne bubalema batandise kati Kabaka w'Abasoga mwesibe bbiri yo namugamba muganda wange nti wano ojja kujja weeyita ow'ekitiibwa ng'olina abakuwaga naye Kyagulanyi yakufuula ky'oli gye wali eyo yonna ne muga nti ffe twaba tubeera quiet olumu temutulaba mu bintu byammwe gye mugenda ne mwogera oluzungu lwabwe ne mwefuula nti ndiwulidde tewali kyesiwulidde naye kati nza okudisikasinga kweyo nga kulina ebizibu ebituluma nga Banansi Bunyoro Museveni gyali Abanyoro bonna babagobye ku ttaka lyabwe waavu bungi akugamba lwaki nti bamuyiganya buyigganya kakati it is very okay. Yateekawo ekisinde kye let him concentrate okuzimba ababaka ekyamaanyi kiriwa oyo tasobola kuleeta na kansala w'abalema ku muluka tasobola kuwanguza yadde kansala w'abalema ku muluka yafunye ba coordinators tebabaliwa nga n'abamu yabataddeko ne bamugamba bagenda muwaabira nti otuwootya ebifo yabataddeko n'ekifuba nga tebamanyi ne muga tugenda kuwaabira otuwootya Jema yavuddeyo nalabye abajema nga bafumya ekiwanga kakati musajja mukulu oyo yeetuuzeeko weewumuzeeko oba weeko n'abawabuzibu tulina ebizibu byaffe bingi zesobola kuddawo n'enteesa ku mpuuga because is nothing in this country era wano oluli eri we baali batandika kye twabagamba
ebizibu bye tulina ebiruma eggwanga nze ne bwe bukeera enkya nga ndaba oyo alina okwokya kwe yayokya ne mulaba nga yeefuula mbu wa kitalo nnyo time will come ng'ate mwennyini akaaba gw'owalabyewo owa NUP amulumba ku DA bali mu DA batongoza Yoweri Ssenyonyi gw'olonda gw'olumba akola mirimu gye Yoweri Ssenyonyi akola mirimu gye yali baleetinga ekifo kya loopu abantu babeerawo okukolera ggwanga sikolera mu madiiru yatwala ekifo wa segiri bwe tweyongerayo munnange obufumbo butabuse ate mulooza Kaseenene ne mukyala we mbu baawukanye lwaki ngamba nti mbu omanye ebintu bya Uganda baba babala oluusi ziba zistanti naye kati katugende n'agaliwo Kaseenene avuddeyo ku mutimbagano n'abeera ng'ateekayo nti bo ne mukyala we oba ne girlfriend we munnange bagezaako naye ekyo ekiseera ndowooza buli omu abeere ng'ate ayagaliza munne abirungi byerere mu lugendo lwe olupya nga woli mukulaba screenshot eyo mukwano gwange omulungi ffe katwongere kuba nti no tubasabira byonna ebiyinza okuba nti ate tebyagenze bulungi bitereezebwe bulungi bwete etambudde obadde mulabi mulungi walakwekumi ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section neneyo okajja oba weekumirako tuba tukuwa amawulire ge tuba tufunyeewo beera bulungi weeraba